Omwaka oguwedde gavumenti yatongoza enkola eyitibwa test and treat nga mweno buli muntu akeberwa nasangibwa nga alina akawuka ka siriimu bunnambiro ateekebwa ku ddagala erikaweweeza. Kino kyagendererwamu okulaba nti omuwendo gw'abantu abafuna akawuka gukendeera mu ggwanga. Tetukyatunulira CD4 oba obutafaali bwo bwenkana butyo bw'omusaayi, otandikirawo treatment immediately. And with that, tuba twetaaga nga akawuka tekannaba kudamaginga immune system yo. Eddwaliro ekkulu e Masaka lirina abantu abali ku ddagala eriweweeza mukenenya abawerera ddala 14,000. Alozia Singobya y'omu ku bano era agamba lwe yazuulibwa nti alina akawuka okumussa ku ddagala tekyali kyangu. Nalitandika nga obulamu bwange bwali bubi nnyo, tibwali tebufaananika ng'omuntu gwenyinza okulaba nti essaawa eyo gyasembako okuba mu bulamu bw'ensi wangana nifaanana bubi. Abakulira eddwaliro bagamba buli lunaku abantu wakati w'8 ne 10 be bateekebwa ku ddagala mu nkola ya test and treat wabula lubalusozi gambalagala. Ebintu by'akawuka okuva edda tegaba mawulire mangu, tegabeera mawulire mangu, kiba kikuleetera ate tudiringa n'abantu, tudiringa na machines, omuntu yenna kiba kyakwekanga gy'ali. Enkola eno gyeyongedde okwettanirwa n'obwetaavu bw'eddagala eriweweeza mukenenya gye bukomye okweyongera ekireeseewo ebbula. Naye challenge tukyayina is availability of ARVs kubanga nga bwe nkugambye nti waliwo kosi gye tugenda okupeyinga mu short term kubanga bino poliisi eyakyuka ate bino bimanyi bitambula ne budget. Nga kyabulabe nnyo okuba nti tutandisa abantu eddagala ate ne batuukayo nga teririiyo, bajja kuggwamu essuubi ate kibakange oba oliawo ate kigenda n'okwongera ku resistance y'akawuka. Dr. Sulaiman Kawoya akulira ebya mukenenya ku ddwaliro lino agamba kino kitaataaganya enzijanjaba kubanga abantu babawa eddagala ttono. Okulaba ng'ediringa ne NMS tulabe nga tufuna eddagala, wabeerawo emergency zitera okuggwawo ng'ekintu muyinza okuba mwakiprojecti nga bulala ate ne kifaanana bulala. Bwe tuba tubaddewo n'embeera nga eddagala terimaze, ofiisi ya akwanaganya ebyobulamu mu district ategeezebwa n'alaba enkola bw'asobola okujja eddagala mu malwaliro amalala agali mu district agaba galina eddagala eryo. Ekitongole kya gavumenti ekirina okubunyisa eddagala ki National Medical Stores kituusa eddagala mu malwaliro buli luvannyuma lwa myezi 2 era bwe liggwaawo amalwaliro gaba gateekeddwa okusaba omuwendo gw'eddagala ogwetaagibwa. Dan Kimosho omwogezi w'ekitongole kino akkiriza nti enkola ya test and treat ereeseewo ebbula ly'eddagala eriweweeza mukenenya wabula n'anenya abakulu mu malwaliro gano obutasaba muwendo mutuufu gwe beetaaga. Enkola eyitibwamu okusaba eddagala oluusi abamu tebagigoberera bulungi. Ekyokubiri kiri ku test and treat yayongera omuwendo gw'abalwadde almost ku butundu nga 5 ku buli 100 ogw'abalwadde abaaliwo. Kati ng'ekyo ate kitegeeza nti singa okweyongera bwe kutyo kuba kwe kuli kulina okujja n'okweyongera kwa ssente ezigula eddagala. Charles Matovo wa Kitovu Mobile agamba ekizibu kino kinene ekyetaagisa ebitongole byonna mu byobulamu okukwasiza wamu ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Twetaaga n'okupulaaninga obulungi ne tumanya abantu bameka nga tukolaganira wamu era ng'ebitongole ebigaba obujjanjabi tugenda kwetaaga bungi bwa ddagala ki ne tubanga ekyo tukirengera mu budde. Abantu bwe beeyongera obungi abeetaaga eddagala nga ssente eziribawa tezeeyongedde ate ffenaffe nga NMS tulina kyakukola era ndaba aba members ba parliament nga ffe bateekako omusango naye nga ate okwongeza ssente ate kwaabwe. Kiraga lwatu nti enkola zonna ezireeteddwa okulwanyisa mukenenya zeetaagisa okulondoolebwa ennyo okulaba nga zivaamu ebibala ebyazisuubirwamu. Carlton Scovia Nakamya, NTV.